This is Rock Pantilla in the day, Kyatutte akaseera akawererako ddala kasaawa 4:05 ensi yonna nga esirise ku mikutu migattabantu omuli ogwa Facebook, Instagram wamu ne WhatsApp era nga kino kyakase bangi nnyo okugezaako emikutu emirala okugeza nga Imo, Duo, TikTok ne Twitter n'ebirala ebiringa ebyo. Wabula kigambibwa nti essaawa zino zokka zaaviiriddeko omugagga amanyiddwa nga Mark Zuckerberg okufiirwa obuwumbi bw'ensimbi za $7. Nkwanirizaako kufeefejjera News Anchor era nga nti okola kyamanya nyonyirira kubanga ate ogyekomiddeko gye bali gy'otusizaako engalo olunaku olwaliro kansubire nti oli bulungi. Kino kyaviiriddeko abantu bangi nnyo okulowooza nti oba oliawo essimu zaabwe ze ziriko obuzibu batono nnyo abasobodde okubanga ate bakibuuka mu budde. Weewaawo wenjogera kigambibwa nti abakozi abadde bagenda mu maaso okubanga ate baconstructinga ekizimbe ekya New Parliamentary Chambers bwe batyo bagenze maaso okubanga ate bassa ebikola wansi ne beekalakasa nga bagamba nti babanja ensimbi eziwerako ddala era nga bawandiise ku mimu ku ebyo bye bakozesa okuzimba nga bagamba nti si baakuddamu kukola okutuusa nga ensimbi ze babanja oba ze bakolera zibasasuddwa okutuukira ddala ku zero. Mawulire gannaku njerere agava esaidi eno mu district ye Jinja oluvannyuma lw'ekifo ekimanyiddwa nga Discovery Beach okuba nti kifulumiza amawulire agagamba nti abantu abateberezebwa okuwera omuwendo gwa 30 be basuubirwa okuba nti bagwa mu mazzi bwe batyo ne babeera nga batwalibwa the source of River Nile. Kigambibwa nti bano baali bateesetese akabaga ke baali bagenda maaso okubanga ate bajagulizaako bazina balya we banywa wabula ate oluvannyuma lw'abapoliisi okugwa mu kitundu kino ebeere nga ate ebakwata ku nsonga za kafyu mu kutya okungi abaana abasinga bagwa mu mazzi nga balowooza nti baakusala badde ku saidi kuli babeere nga ate bawona poliisi wabula nti mu biseera ebyo amazzi gaali gadduka speedi era nga abangi ku bo baatwalibwa. Wenjogera kigambibwa nti emirambo 6 gye gyakanyulwa era nga emirambo 2 gye gitegeerekeseeko bannyini gyo so nga ate emirambo 4 tebanaba kubanga bategeera bannyini gyo ate nga n'emirala bakyagiyigga. Katusabe babeere nga ate bagiraba era n'emyoyo gy'abagenzi giwumule mirembe. Byonna ebyo bigambibwa okuba nti byatuukawo ennaku z'omwezi nga 3 omwezi guno gwennyini olunaku olwali lwa Sande. Okwatibwa kw'omukulu amanyiddwa nga Isma Olaxes Muite jjajja Buchuli kwaviiriddeko bangi nnyonyini ddala okuvayo ne boolesa essanyu libyalina nga bagamba nti kyamugwanidde olw'enneeyisa gy'abadde yeeyisizaamu ku social media so nga ate twabadde tukyali awo omukulu ono obutambi bw'obumu bwe yayogerako emabega bwe butyo ne bugenda maaso okuba nga ate buzuuka era ng'ono mu katambi akamu yeerumiriza okuba oba okwenyigira mu kutta omugenzi amanyiddwa nga Dance ku Mapesa eyali producer. So twatta Dance ku Mapesa yafata yogera ali mutaka twa moving on naliko temuyinza tutiisa n'ebyo. So twatta Dance ku Mapesa yafata yogera ali mutaka twa moving on naliko temuyinza tutiisa n'ebyo. Kino nno kyongedde okwennyamiza abantu bangi ku social media wabula ye nga yeewadde nga yakwatiddwa poliisi agamba nti akyawagira gavumenti eri mu buyinza era ne poliisi eyamukutte tagiinaako obuzibu n'akamu n'akatono ddala. CID oye, courts of law oye, Museveni oye. Museveni tomuvuddemu? Nzinga muvaamu ntya. Museveni simuvanga mu musabba. Nze siva mu musabba, siva mu CID, siva mu Uganda Police, siva mu Judiciary, ne bana poliisi bumakira nsigala mbaagala kuba ndi mugoberezi w'amateeka. Oluvannyuma lw'abantu bano bonna okukwatibwa nga kiva ku nsonga y'omukulu amanyiddwa nga Omulangira Ssuuna okuwawaabira ensonga ze mu kkooti y'omukulu amanyiddwa nga Edumezaya bw'atyo yavuddeyo n'agenda maaso okuba nga ate akaayukira abayimbi n'abategeeza nti ke kaseera beegatte batiminge apu beegatte ku Mulangira Ssuuna bagende mu maaso okuba nga ate bagolola brands zaabwe wamu n'amannya gaabwe n'abategeeza nti baleme kwesiruwaza kuddeyo ate bagende mu maaso okuba nga ate bavumirira ekikola Omulangira Ssuuna kyakoze bw'atyo n'agattako okubategeeza nti kyekino ekintu omukulu amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Center Muite Bobi Wine kye yali abayitira ku mulundi guli bakuŋŋaane ewuwe boogereko wabula ate bangi ku bo tebasobola kukiika n'abategeeza nti singa baba bakoledde wamu kino kiyamba bo nga bo abayimbi okutereeza embeera yaabwe embi gye balimu essaawa eno gattako n'okutereeza ekitiibwa kyabwe ensonga za copyright n'ebirala ebifaananako bwe bityo. Y'omukulu amanyiddwa nga Khalifa Aganaga yavuddeyo n'ategeeza Omulangira Ssuuna nti kyakoze kirungi nnyonyini ddala era bw'atyo n'amwebaza n'amutegeeza nti tasobola kumwebaza kimala olw'ensonga nti
yeebasizza music industry era bw'atyo n'amugamba nti yeebale nnyo okubayamba n'agamba nti abamu ku bo boogera kusanyusa audience naye gye biggwera munnange babakwata ne bakafiiramu bokka kati nga woolaba essaawa eno bakaizi we bali era bw'atyo n'agenda mu maaso n'okulabula ba social media in-laws nti agenda mu maaso naye okumuvuma mu comment section ajja kubanga naye amuwawaabira bw'atyo n'abalabula so nga ate bo ababaka aba parliament okuva mu kibiina ekivuganya gavumenti ekya National Unity Platform olunaku olwaleero bakkiriza okubanga ate baddayo okutuula mu nkiiko za parliament jjukira nti bano baali beekalakaasa ne bagamba si baakuddamu kutuula mu nkiiko zino okutuusa nga ababaka bannaabwe okuli omukulu amanyiddwa nga Honorable Alan Sewanyana wamu n'omukulu amanyiddwa nga Honorable Muhammad Segirinya kooti ekoze ki ebatadde naye oluvannyuma lwa gavumenti okubalaga nti ensonga zaabwe zigenda mu maaso okubanga ate zikolwako bwe batyo bakkiriza ne babanga baddayo okutuula mu nkiiko za parliament. Ate ye Secretary General w'ekibiina kya National Unity Platform omukulu amanyiddwa nga David Louis Lubongoya yavuddeyo nabera ng'ategeeza bannansi nti teriyo NUP struggle, teriyo FDC struggle, teriyo ANT struggle, teriyo Jema struggle, wabula waliyo Uganda struggle. Struggle ey'okuba nti tulwanirira ensi yaffe, struggle ey'okuba nti tulwanirira ekitiibwa kyaffe ffe nga bannansi buli muntu n'agamba tugende mu maaso okuba nga tulowooza ku kibiina kino ekya NRM ng'enjova ennene buli omu gy'agezaako okuba nga ate akkakkanya wansi yes bategeza singa tukwatira wamu omu nakwata ku mukira bane mukwata wakati abane mukwata ku mutwe fennanga ekigendera kya kussa wansi enjove eno tujja kumala tugisse wansi naye kijja kuba kya busiru nnyo singa muddeeyo ne mulowooza anti ddala kituufu ani akuttewa okitegeera ne muddeeyo mu kukaayana ani akuttewa wabula ng'ate ekigendero ekikulu kyakuba nti buli omu enjove agiteeka wansi so mubufunze mulekere okuddeeyo okwerumaŋŋana mukwataganire wamu mugende mu maaso kubanga ate enjovu ya NRM ebali obubi mukola ki mugimega ekigwo muve mu nsonga z'okubanga mukaayana. Ate ye omwogezi wa gavumenti omukulu amanyiddwa nga Ofono Opondo bw'atyo avuddeyo n'agenda mu maaso okubanga ate adeddesa omukulu amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu n'amutegeeza nti ali wano okumujjukiza nti yasuubiza nti omwaka guno si gwakuggwako ng'omukulu Yoweri Kaguta Museveni akyali mu ntebe n'amutegeeza nti esigadde ennaku 75 zokka abeere ng'ate ensonga eyo agikwasaganya bw'atyo bwamutegeezezza nti singa abaddala alina obusobozi ajjukire aleme kubanga yeerabira kye yasuubiza bw'atyo n'agenda mu maaso okubanga amutegeeza nti ebyo byalimu atambulira mu kisiikirize abalala bonna kye bazze batambuliramu okugeza ng'omukulu Dr. Kizza Besigye nti naye bw'atyo bwe yavaayo n'agenda maaso okubanga ate asuubiza abantu b'e Masaka nti luliba olwo bajja kulaba Museveni nga adduka Lwakitula nga bw'atyo awanika obanga alekulira ekintu ekitaasoboka kakati n'omukulu ono naye bye yagenda maaso okubanga ate akola bw'atyo n'abategeeza nti NRM temala gatiisibwatiisibwa nti ova buvyeri n'oyogera by'oyogedde ne basuulawo obuyinza ne badduka ne bagamba nti atuwanise nedda n'abategeeza nti ffe twayiga era twasoma butyabwe tuyinza okusigala mu ntebe tulabye ku mirembe egy'enjawulo omuli ogwa Konyi ogwa Lakwena omuli ogwa ADF gyonna egyo twasobola okubanga ate tugibuuka kati olwomwe oyo ye mukulu amanyiddwa nga Ofono Opondo. Ate bo abakulu okuva mu UCC bwe batyo be bavudde ne bagenda maaso okubanga ate babaninga program ebadde edukanyizibwa ku Bukedde TV emanyiddwa nga Full Blast Show era ng'ebadde ekwatibwamu omukulu amanyiddwa nga Godfrey Seguya. Yes, kino kyaddiridde oluvannyuma lw'abakulu ababiri okuli omukulu amanyiddwa nga Pastor Martin Sempa wamu n'omukyala amanyiddwa nga Fulufiga Nakangubi oluvannyuma lw'okwagala okweyulizayuliza mu studio era nga aba UCC bagamba nti ekikolwa kino kyabadde kya buswavu nnyo ddala abantu abakulu bano ababiri okuba nti bayolesezza embeera efaananako bwetyo okwogera ebigambo ebinene mu studio ate n'omukulu oba n'omukwasaganya wa programu eno n'atafaayo bw'atyo n'agenda mu maaso okuba nga ate akatambi kano takasalamu wabula ate akataane kagenda mu bantu bwe batyo bagenze maaso okuba nga ate bayimiriza programu eyo okumala akabanga akagere. Gwe munnayuganda yeetaaza okugenda mu ggwanga erya Turkey okukola okusuubula oba okulambula weekwatira the Atka owa Atka Unisex Trends onakutuusako visa mu bwangu ddala ate ku bbeeyi ensaamusaamu oli musuubuzi weetaaza ebintu bya mu nnyumba okugeza nga fridge, TV, computer, laptops, washing machines n'ebirala bingi ate naawe yeetaaza engoye ez'abakyala ko wamu n'ez'abaami n'abaana omuli t-shirts, suuti, empale, saati, kanzo, ebiteeteeyi tako n'engatto wamu n'ensawo mutuukirire ku nnamba ye y'essimu oba muweereze ka message ku WhatsApp +97370M260 +97370M260 oyo ye Lady Atka okukwanguyiza ensonga.
Kkooti enkulu mu disitulikiti ya Mukono Kyaddaaki ekakasizza omukyala amanyiddwa nga Honorable Aida Nantaba ku kifo ky'omubaka omukyala owa Kayunga District. Kinajjukira nti omukyala gwe yavuganya naye amanyiddwa nga Harriet Nakawunde bw'atyo yali yaddukira mu kkooti eno n'agiwawabira omusango gw'omukyala ono ng'agamba nti yeetaba mu ky'okubba obululu. Oyo naye bw'atyo bw'awangudde. Wabula ate waliwo omukyala yesse agamba nti anoonya baganda be kangende mu maaso kubanga ate mpisaawo akalango kano tomanya wandibanga yegwe gwe banoonya. Ono agamba nti ku baganda be banoonya kuliko omukyala amanyiddwa nga Namukasa Miria naye ng'ate ow'obulenzi tamujjukira olw'ensonga nti bayawukana bato nnyo tamujjukira linnya era ng'agamba nti babazaala abaana basatu so ng'ate ye abanoonya ye Namande Juliet ate ng'agamba nti basembayo okulaba maama waabwe mu mwaka gwa 2022 ate maama waabwe yafa mu mwaka gwa 2023. Omukyala ono agamba nti bw'oba omanyi nti yeggwawo obufaananyi bw'alina bukadde lwa nsonga nti bwadda nnyo talina kyakukola naye nga omutima gw'abaganda be gumuluma. So bw'oba omanyi nti yeggwe Namukasa Miria ng'olinamu annyoko muli eyo nammwe mulina muganda wammwe gwe munoonya temumumanyi bwe mutyo mugende mu maaso kubanga ate mukoona ku nnamba yange eno tubeere nga ate tuzuula muganda waffe amanyiddwa nga Namande Juliet olw'ensonga nti abamisinga okukamala yeetaaga okubalaba yes kuba kimanyi nti gye muli balamu bambi. Abantu okuva mu region ya Buganda bongedde okubanga ate munange batabuka ku mbeera egenda maaso mu Bwakabaka bwa Buganda. Tewoomya tooke n'akamu n'akatono ngenda kubanga ate nkulekerako omukulu nga akunnyonnyola embeera bw'entyo mbeere nga nkwerekereza nsabe Mungu atakumira mpeera hagira kunkumira nga bulijjo nsigala nze Fifijeva Nyisaka mubeere bulungi mbaagala nnyo mweraba. Longo Sekidde James owomundeeba obwe najja nankumbi masanyalaze zone olwaleero naku z'omwezi 3 omwezi ogw'ekumi 2022 lwaki mbawe naku z'omwezi muddeyo ku butambi ku kyembamba gambye nabagamba nti obwakabaka bwa Katonda bwajja mu nsi muno obwakabaka bwa Katonda bwajja mu nsi muno akayuguma akalwa ak'endwadde eziruma abantu entala eziruma abantu obwavu obuluma abantu okubonaabona ne bwe munagema ne bwe munabagema emyaka 10 obwakabaka bwa Katonda bwajja ng'omwana yazaalibwa ali wano asaba namulondo y'obwakabaka omwana yagala namulondo y'obwakabaka obufuga ensi yonna omwana omuwala yabanja mama yabanja oyo Queen wa Bungereza ne bwana akola ta Queen wa Bungereza oba n'abakyala ba Bungereza tebagenda kuddamu kufuna Queen mukyala Uganda yegenda kufuna Queen omukyala oba n'abakyala fulumintana n'abakyala. N'olwekyo abatabazi abakuma ebyoto abakola buli kintu kyonna mugende mu maaso n'okuma ebyoto n'okola buli kintu kyonna. Basebo ne bannyabo njala bategeeza nti nalabye olwaleero waliwo akabinja akawamba obwakabaka bwaffe ffe tuli balangira n'abambejja akabinja kawamba obwakabaka bwa Buganda keeyita 9K bonna balina KKKK ne kadira eyo jola kitongole kyata Buganda Land Board Bachfula Buganda Land Board Limited Company kitongole kyayo mubajja sente zaabwe Befuland bakola nnyo Befuland boogera nnyo ekisinga okunennyamiza fe abalangira n'abambejja batujjako ebintu by'obwakabaka tetulina otuteeseza tutulina otukolera mikolo olubiri lwaffe lufuuse ensiko mu ab'emyaka 9 abaliwo olw'emyaka 10 muwulire abaana bammwe olubiri mwegyo emyaka lwali lufaanana bwe lutyo olubiri mwegyo emyaka lwali lufaanana bwe lutyo lwali mu buli kintu kyonna ekyalimu ku mulembe gwa Muteesa basse kabaka mwenna gye muli kabaka Kintu kabaka Mwanga kabaka Kiggala bakabaka mwenna gye muli abafugako ensi eno Buganda nga mufuga ensi eno Uganda n'emisamba gyonna n'amayembe amatabazi ne bajjajjaffe bonna nina ennaku ku mutima abasajja ne baddira ebintu byaffe bya Buganda ne babiteeka mu lujjudde bulijjo omuntu kandi fe aba WhatsApp fe tuteeka ebintu mu lujjudde fe aba WhatsApp fe tuteeka ebintu mu lujjudde ne baddira essaawa 9 ne baddira omuntu omukulu ne bamutwala n'awalampa amasiro mbw agenze kukola amasiro mu ssaawa 9 ne bamulaga ne bagenda baseera ku ssaawa 9 essaawa 9 ziba z'abasezi n'awalampa amasiro omusajja wattu ne bamuwalampisa waggulu n'alinnya n'agenda okukola mbw agenze kukola emikolo essaawa 9 ez'abasezi essaawa 9 ziba z'abasezi ne bamuwalampisa ne baddira kamera ne bamuweereza ensi yonna kubanga abazungu babawadde sente eza black money white money buli amasiro gaagaana kasa amasiro mwagaana okuyita abalangira n'abambejja amasiro gaagaana abagakola sibe batuufu begagaana mutulimba buli myaka temutulimba kimu emyaka 10 nga mulimu kutulimbalimba n'olwekyo basebo ne mannyabo mbabuulira mwe abali ebweru mulwane ennyo okulandi lumbuyo ono abali ebweru London America wa mulwane mulandi lumbuyo ono ava mu komera
kubanga ebiruwe bitambula bingi nnyo bitambula mwabali ebweru musonde sente lwaki mulemererwa nze ennaku zino nasiba nenga mbasindikire ejjembe Lubowa n'ejjembe Kasajja lisibe omwana wa Kintu aleme okujja eno lumbuye era tajjanga mu Uganda Lubowa yanyweza abeereyo gy'ababeera naye mwabali emulani lumbuye aveeyo muddira mutera muddira omuntu omukulu nawalampa amasiro ku ssaawa 9 ne mubiraga ensi lwaki muddira ebintu bya Buganda ne mubiraga ensi olwo ffe abaana abato tugenda kukola ki